Mwali mumanyi nsaaga olunaku lwe nava e Buddu muggyeko amasepeewo amani sirika eki ndi muntu gw'otakyabuuza nti oyimbye ku kyate kati oyaniriza nga bwaniriza kuba nkozesa nnyo sensi singa gita yali eyatula ne mudda nayo mu mboozi yandikungiriza nnyo engeri gye njiwenjamu tyuni laba ate mmwe abampuliriza entatera batambuzisa bunkenke munnamasaka najja ekyo gwe kirumya okeera nenkunnyonnyolera ewange gwatankiikidde ensingo weeri nebibyo ndeeta abannange abawagizi ba Hamani Basudde abawagizi ba Kadongo Kamu abawagizi ba Paulo Kafeero Livingstone Kasozi ne Kadongo Kamu okutwaliza awamu nyongera okubakoowoola ennaku z'omwezi nga 10 olwokubiri olujja tugenda Bubondo okulamaga oba okujjukira ebintu mukadde waffe Hamani Basudde bye yakolera ensi eno. Tusimbula essaawa 4 ez'okumakya ku lwokubiri tugenda kuyitirako ekya Bbogo ewa mukadde Livingstone Kasozi bwe tuveeyo tulekere Bubondo. Bubondo nno waliyo events nyingi. Tulinayo envuumuulo ya Hamani Basudde eyo no tugiteekateeka buli mwaka. Envuumuulo eyo abagamba bajja kubuuza nti kyeki nga boolaba engule ya Radio Simba nga boolaba entanda ya Buganda bweto nno n'envuumuulo bweri babuuza ku bikwata mu byemizannyo buli kimu ekibuuzibwa nga abagoberera ebintu ebyo. Pulogulaamu eyo weeri tulina abayimbi abagenda okuyimba batuwerekeddeko, tuyina abantu bangi abagenyi bangi bamuzeeyi Magala baani bonna ku luno bagambye tebagenda kulutumirwa mwana. Bannange bw'oba oli eyo ng'oyagaliza Hamani Basudde famire ye ebirungi ng'oyagala Hamani Basudde emirimu gye yakola mukyala we n'abaana be bakyaliwo era bayimba. Maama Nakitto ayimba, ayina ennyimba ez'oku mikolo, ayina ennyimba ezaawa, ayimba mu buli kimu. Omuwala Nakato Luusi ayina ennyimba ez'emikolo, oyina mbaga, oyina kwanjula, oyina kifo kyo kisanyukirwamu, bane mutuwe emirimu. Nze nkola nabo, tusaba mirimu. Nze ntera okukola mu kifo kya nze ntuula mu linnya erya Hamani Basudde. Nakitto wa katugeze oluyimba nga mulamu tonnenya, nze nyimbanga Hamani Basudde mu suuti ya Kawemba, Kato Omulongo, Mwami Tonjeeza, nnyimba zonna. Kati oluvannyuma n'ennyimba ezize nga y'omu ng'omusajja. Kale bannaaye tubasaba mutuwagire. Nteekateeka okuggulawo YouTube channel nteekengayo waaka wange omutonotono ngende nga mwongerako mpola mpola, naye abasobola okungoberera ku TikTok nina akawunti eriko Nsereko, Facebook nayo njirina eriko Nsereko Abudu, Instagram era nayo eriko Nsereko Abudu. Bannaye mungoberere, mumpe obuwagizi, mumpe amaanyi nga Mukama ye mubeezi wange, manyi nja kutuuka mbeere omuwanguzi. Nyongera okubakoowoola nti ku lwokubiri olujja bane tusula Bubondo mu kujjukira Hamani Basudde. Enkeera kwe kumusabira ku lwokusatu olunaku lwennyini lwe yava mu bulamu bw'ensi eno. Mujje bangi okulya okunywa byonna byategekeddwa. Ayagala okutambula oyinza okubeera ng'obuuza otuusa otya Bubondo, okwata emmotoka oba ogenze mu paaka e Busega n'olinnya Sembabule Bukomansimbi oviiramu Butenga. Bw'ovaamu e Butenga bw'ogamba bodaboda nti ntwale ewa Basudde nyoza 20,000 akutuusiza ddala waka mu luggya.
abalinnya zino ez'ebiwagu osobola oviramu mu nnyendo awo n'okwata endala oba n'okwata booda n'ogigamba ekuleete e Bubondo. Naye nga omukolo guliyo gutandika nga ennaku z'omwezi 10 paka enkeera nga 11. Kale mwenna mujje abawagizi b'akadongo kamu abanyumirwa n'abasiima n'abajjukira ebyo mukadde waffe Hamani Basudde bye yakola. Tumirako mikwano gyange aba Hamani Basudde fans group mwenna nga simenye Ssekinnoomu mwebale nnyo ekintu kino kye mwatandika era tusaba tugenderaawo obumu obwo bwe tuteeseteese bwe twateekateeka tugenderaawo mpaka kyemmanyi ne mukadde waffe gyali atulaba era asiima bye tukola. Erinnya nsigadde nze Nsereko Abudu, mungoberere ku TikTok, Instagram, Facebook ne YouTube channel tugenda kugiggulawo. Enamba yange y'essimu eri 0752 85 69 62 oba 0761 62 20 54. Oba olina kifo kyo ng'oyagala kukuyimbira mu live band naye ng'onyumirwa nnyo Hamani Basudde, osobola tutuukirira tujja kujja. Nze mukya maama Nakitto ne Nakato waliyo Namakula n'abaana bonna aba Hamani Basudde nabo bw'oba oyagala kyaza famire yonna era eba ekutuukako. Tumirako meeya waffe nti tusiima nnyo byonna by'otukoledde, Meeya Katabi, omwami Basamulekere Kalema Jovani, sebo tusiima. Era bannakatabi bannantebe bakulabire ddala mu kalulu kano mwe tugenda aka 2026. Tumiddeko bonna, tumirako abaana bange, tumirako maama wange Kyala Nabisere Saala, Wangalira Kapeekaawo, bannyinaze, n'okuddamu okutumira omuntu wange anteekateekera byonna n'okubeera nga nfaanana bwe nti mweyitira lya babbi. Tuyina ebyambalo osobola okubeera eyo ng'oyagala okunyuma otambule naffe obeere ku mukolo ng'onyumye. Tuyina t-shirts zino, eno bweti etalina kitogi ya 3.5, ey'ekitogi ya 4. Ontuukirira kwezi ennamba z'essimu yonna gy'oli, oba oli America oba oliwa, lazima t-shirt ejja kukutuukako. Neyanza nnyo neyanzeege, nsaba obuwagizi bwammwe, Mukama abankuumira. Tebyanzigwako ddi nze nga nfumbukula mboozi ezibwakankanya ebyenda mu katwe akanninga eŋŋumi okutuusa lwe mulikiriza ti omugave ng'ayimba sigenda kuba waddi ndayira okukomba ku paasi lwaki ye siyimbe nina kizibu kyate kati abakazi ninangaana gwe wuulira obugagga obwo mwe gye muwenjeza ssente nezannema nazisuuka nenjiikiriza bamaama ne bennyini era banjulira munambuuza nti ofuniramu yewa ekyo kankibuuze bannange beŋŋambako ne bakkiriza oba bizibu bya nsi eno oba nze wenkula enkyamu nange nkyebuuza nga mmwe sitaani alina effujjo. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe.
Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects ko cultural activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulu okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya, you are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment, and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records